waliwo abagirina abagigaanidde. Essimu yange erimu ebyama bingi, erimu videos, erimu ebintu ebitandibadde birungi nga public ebiraba, ebirimu ebintu ebigenda okuimpactinga abantu abalala in case babeera babifulumizza. So nvuddeyo today to apologize to, because if you come to the camera you apologize to the public, fine, because family zange nsobola ozikubira, family yange nsobola ogikubira n'enjigamba ti ebintu bye banaaba babitadde, it's not my intention and it's not me doing it. Omuntu alina essimu yange athreateninga okubifulumya, asaba ssente empitirivu, the money I don't have, oba ne bwemba nziina, I'm not assured nti talibika maase. So just in case Allah nasalawo ne bifuluma, it's not my doing, it's not my intention, and I'm apologizing in advance for whoever it's going to impact na bifulumya, because right now omuntu akubira n'akusaba ssente empitirivu, n'akusaba millions of money, n'adda ku ssente endala, kale ng'akusaba ssente okusobola obutakola ki, obutabita. Yatandise na bifaananyi, naye ebyo ebifaananyi sibe nothing kusinziira ku kirala